Empaka za Africa Beach Soccer Cup of Nations ze zimu ku mpaka z'omupiira oguzanyirwa ku musenyu ezitegekebwa ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira ku lukalu lwa Africa ekya CAF. Empaka zino zizanyibwa buli luvannyuma lwa myaka ebiri era eziddako zigenda kuzanyibwa omwaka guno mu kibuga Maputo ekya Mozambique okuva nga 21 okutuuka nga 3 omwezi ogw'ekkumi. Ttiimu y'eggwanga eya Sandy Cranes y'emu ku ttiimu ezigenda okwetaba mu mpaka zino eno ng'okuyitamu ewandudde Comoros ku mugatte gwa ggoolo 9-5. Twayiga bingi nnyo naddala otunuulira ttiimu ez'improvinga mu kaseera kuno okuva etwava mu AFCON tulina bingi bye twayiga mu AFCON experience gye bapiikinga naffe bye twapiikinga ng'abategesi tusobodde okuba nga tukozesa okuba nga tuyitawo ogenda mu qualifications ey'okubiri. Ate mu muzannyo gwa cricket ttiimu y'eggwanga eya Cricket Cranes ekubye Italy mu mpaka za World Cricket League B eziri mu kuzannyibwa mu ggwanga lya Jersey. Kapiteeni wa Cricket Cranes agamba omuzannyo guno tegubadde mwangu era yeebazizza abazannyi olw'okulwana okufiirawo okuguwangula. Basanyufu tufunye wini yaffe esooka leero nga tuzanya Italy. Ekyo kituwa amaanyi kituwa ne moral okugenda maaso gemu gye tuddako okuzanya Kenya. Ate kampuni ya Hisense erangiridde nga bw'egenda okutwala abawagizi b'omupiira 8 okulaba empaka z'ensi yonna eza FIFA World Cup ezigenda okutegekebwa mu ggwanga lya Qatar omwaka guno. Expenses nazo tuzisasudde ew'okusula wonna twasasuddewo n'ebyokulya byonna bajja okuba nabyo tujja biketaringa 4 nate ng'ekisinga ekikulu nti twaba booking day before mu stadium so tekujja kubaako kwenyiga konna bayina fan pass okuva ku Hisense nga official sponsor. Ivan Kakembo ono nga mukungu wa Hisense agamba abawagizi basuubira okunyumirwa nga batuuse Qatar. Bakasitoma baffe bano tugenda bawo omukisa okuyingira draw okuwangula ticket okugenda e Qatar okulaba emipiira ejja round of 16 eginaabeerayo mu December. Ttiimu 32 ze zigenda okwetaba mu mpaka za World Cup ez'omwaka guno ezigenda okutandika okuzannyibwa mu mwezi ogw'Ekkumi n'ogumu.